Alright, Ren Rogers gabeera manya gange ate mbeera neeyungiddwako omukulu amanyiddwa nga Uplife Senior nenga ogamba esawa zino ekigenda maaso bingi naye first of all tuddeko kusaidia struggle manyi obuzibu twalala wane Kampala bana ebintu ebimu babyali sose ne bitulindako kwegamba ne tuggusaako kimu ne tukomawo ne tukima ekirala tugezaako nnyo okwewala bino ebiwulewulira abayimbi be muli mukola ne tebeewummuzaako abasocialite bapresenta buli omu byakola naye tugezaako okwekuuma twali twava mu lugambo luli olw'ekiyaye nga twagala tusooke tukole ebizimba eggwanga lyaffe ate tusooke tulabe ebisingakaawo naye ng'olwaleero baloya bomukulu Honorable Bakyagulanyi babadde wali mu High Court nga bagezaako okubeera nga bakola ki bakola ennongosereza mu petition gye bali batwalayo okuwaaba kwabwe okwasooka jukira nti petition eno kikirizibwa amateeka osobola okujja n'olongoosamu mu kuwaaba okusinziira ku bujulizi obupya bw'oyongera okubeera ng'ofuna ate okusobola okunyweza ensonga yo gyoba watwalayo ensonga y'omukulu Honorable Bakyagulanyi agamba nti akaluulu kano akaaliwo aka 14th January akuba president tekaali kanya mazima kibaga nti free and fair so up to now byebintu kugamba ensonga enkulu ekyatambula mu ggwanga ate tujja kuba tulaba ebinaaba bivudde mu kooti eruyi eyo mu mbeera yonna nga bwe biri bagambi bagenda kuddamu batuule olunaku olwaleero babeere nga ate bongera okwekkanya ensonga eyo so katulinde kyonna ekinaaba kivuddeyo ya mungeri yemu era still aba National Unity Platform wali ebunamwaya bakyakayanira ekifo ekyo mbu omukulu wali kigambibwa nti Jacob omutuuze sawa yonna bali musesemi ekifo ekyo okusinziira ku bano kubaaliwo baga nti Jacob yali wakusatu ate ne bikyukawo mu ngeri ne bamulangirira kale tetumanyi byajja bitya naye nayo ebyasaide ewe omukulu Ferdinand yakyakalubye yaman naye nga we kugambye tugezaako okubeera nga tuli mu struggle tumayininga bizinesi yaffe ate waliwo ebijja bigwa waliwo abakulu abatakkiriza kwewummuza gamba interview tujja ku mulamwa naye kale katyogereko katumale gakiwayo akadde baagala omukulu Farida Nakazibu kyaddaaki bazzemu ne bamukuba amayinja kiki ekibaddewo ki ekituuseewo tebagakutte ne bagamukasukira wabula omukyala Justin Namere nga otomenda wenno bazze beetwala ebbanga omukyala oyo waliwo ebiri wano Facebook simanyi naye omayela kuleggulo waliwo superstar we Nigeria omukyala abasinga mumanyi bulungi omukyala bamuyita Omotola Gerald omukyalo yabadde celebrating a birthday oba yakumeka omukyalo manyi nabo bakulidde babe bamu ku bakazi be twanyumirwa nnyo nga tukyali bato abakyala abategeera ennyo omuzannyo gwa acting guno n'okuzannya bibiji kwegamba ba-inspiring abangi okuyingira okwactinga in fact be bamu ku bakyala abakyasinza okuwanika industry ya Nollywood eyo olaba ng'etuuka weetuuse kakati yabadde ajaguza birthday ye nga omanyi she's a very stylish lady mukyala munene mukyala anyirira awo alabika bulungi mu kujaguza birthday bangi ba celebrity world over kubanga abakyala bano bamanyi abantu bangi bamuyozayozezza okutuuka ku lunaku lwe nga mu Uganda tuyinamukko Justin Namere y'omukubbo abavuddeyo ne babeera nga bamuyozayeza okutuuka ku mazaalibwa ge munnange Justin Namere ng'avaayo nga sharinga post ya Omotola ng'agezaako naye kulaga kutuusa bubaka we gyali oba oliawo beemanyi simanyi omanyi obuzibu e Uganda abamu twesiba nnyo ku bantu abeera takumanyi kati nga bye bagamba nga Chosen Becky wano nti ali omukulu eyafa yali mukwano gwe Bossman Kobe Bryant yali mukwano gwe katusubire Omotola mukwano gwa Justin Namere ebyaddala owesekera munnange Justin Namere ng'avaayo aweereza message eri congratulatory nga bakola ki nga batandika commenting era amateeka ga Facebook bwe gali wokola post oba osubira abantu balina okujja bakomenting owesekera nga bajja kakati kyenyize okugamba bannanga ememento ono teweetantana nga kubeera ku Facebook kubanga omwana ayinza okugamba ekigambo kati oba oyagala kakasa nti no comments teziba nnungi zokka tunuulire eziri ku eno video zokka era mulimu embi era mulimu empinga kyenyiza okugamba nti Namere yabadde ali awo gezaleetedde mwana muwala bamuyita ani ono bamuyita iziti Madina na Madina omwana bamuyita Madina na Juma omukyala najja n'amugamba ebigambo bino wammanga bino byo bw'oba oli muwagizi wa Namere oba in fact wa Farida mbanisaba osokoveoko isomere banabasigaddewo then oddenga kana akatundu kawedde yagambye atya mbivunule tewali kibuzibu kakale kanja kuvunambye n'abansobodde bano abaana balina oluzungu lwa baminisita ako bakavunula batya mbu kuseka n'aseka waabwe n'amugamba stop
lekeraawo kubanga oli yazze na commenti yange egamba nti omutola mukazi mulungi afananyemu nga afananyemu Farida nakazibwe era noza status ezimu ekyo kikuddeko omukyala na network neziika obudde obulongoti bwonna stop comparing apples to tomatoes nti lekeraawo okugeraageranya apples ku binyaanyanyanya apple ekiri mu Luganda apple anti kati tekiriyo mu Luganda ennyanya ekaluba namugamba nyabo in your fake account yalowozeza nti Farida yazze n'akomenti ng'ayita muki fake account ye n'agamba nyabo in your fake account nakazibwe is a 4-time marriage failure in a rental otyo nakazibwe yakafumbirwako emirundi ena mu buzigo agambye ati nakazibwe is a 4-time marriage yakalemwa amafumbo ga mirundi ena ate mu buzigo angisa okiwulira avumye nnyo batukomaawo atugende maaso tugimaleyo n'agamba atya do not compare her to a successfully married billionaire. I mean, a married billionaire married to a pilot. Tomugerageranyanga na mukyala billionaire azkwatako. Anga ne bawe pilot. Obosegera. Nagama omotola and nakazibwe cannot be compared. Togezanga no kiddamu. Kugerageranya mukyala omutolo mu Nigeria kunakazibwe owe Uganda obosegera ebigambo byadde bingi n'agamba nti oh please bambi has omutola ever slept with a grandfather age mainly for money nti omutola yali yebaseeko ne jjajja omuzeeyi nga yeebaka naye lwa nsimbi kati mbwenti omutola yali yebaseeko n'omukadde olw'okwagala akasente otyo Abasegera has omutola ever married a sekadama who lied him who is a doctor omwana yanyize nnyo awamade sagala batugende omwana yanyize nnyo na omujukira oli omusalasini mujukira dokita omusalasini yamukwatamu yali amanyi doctor yali amanyi doctor nayuliza amaliriza ati nyabo n'amamonde nakazibwe in your fake account wewe muzeeko nga yanyize nnyo eyo post egoinze viral obusungu nga bubadde comment in fact abada replying oli Madina na Juma ndoza abadde replying nakazi wabanga dala yabadde mu account naye omukyala bwatyo bwayogedde era ye reply ye tebadde mu kalungi n'akapu eno netabudde abantu in fact mbadde saagala tulwe mu bino bintu kubanga tukyali mu struggle bannaye in fact ebyo tetubiza na wano soka tuvude mu struggle tetubiza na wano bannaye mutusonyiwe mwa tugenda mu struggle ye togedde byaki tubadde just bajja natuvumira bwerere kale mbagala nnyo abagiriko katukomewo tewerabira ogenda ku Logon TV ate n'ofuna ebisinga kawo naddala ku nsonga za struggle tewerabira okusubscribinga ate era bw'osangayo post yonna eba ekunyumidde lwaki togisharinga kikujjako ki kati nze nkola kiwa lwaki tetugenda kansangawo ate nze wendi